Muganda wange ne mwannyinaze andaba mu kiseera kino njagala okwebaza Katonda olw'omukisa gwakuwadde bwakulesewo ng'oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe era liweebwe nnyo ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo gw'okubanga owuliriza ebigambo bino, ate njagala okwebaza Katonda kubanga obigabanako n'abalala. Program amaka n'obufumbo buli ku makya essaawa 4 ate neddewamu ku 2:00 ogw'ekiro. Mukama twagala okumwebaza kubanga tumaze ekiseera kinene nga tuyigiriza n'okubangula abantu ku nsonga ezikwatagana ku maka awamu n'obufumbo. Njagala okwebaza gwe atugoberera ng'oyita ku YouTube channel yaffe eya Hope Channel Uganda live, ate naawe ayagala okulaba obubaka buno n'ebirala bye tuzze tukola mu buweereza buno. Naawe njagala okutegeeza ndi ku YouTube channel ya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Okyasobolera ddala okulaba ebigambo ebirala bingi nnyo ddala ebinaakuzimba obulamu bwo ne bikunyweza ate ne bikuwanirira. Olwekyo genda ku YouTube channel yange eya Pastor Sebagala Ivan Samuel osobole okuzimba obulamu bwo. Like nga subscribe nga video ezo zirabe kisobole okukuyamba okwongera okukula n'okunywezebwa. Njagadde n'olwaleero nate okufaanana kwongera n'ennaku endala tugende mu maaso n'okuyiga kwaffe okukwatagana ku maka awamu n'obufumbo. Ekyo Katonda kye yatuyita okukola, obwe buvunaanyizibwa Katonda bwe yatukwasa. Ogwo gwe mulimu buli omu gw'alina okusitula kasitoba ng'olina amaka awamu n'obufumbo. Olw'ensonga eyo nsaba obuvunaanyizibwa obwo obukole bulungi. Waliwo ebigambo bye njagala okukusomera mu Bayibuli olwaleero kubanga bigenda kuyamba nnyo mu ky'okuyiga kyaffe bwe twatuuka nga tuyigiriza ku buvunaanyizibwa mu maka, era nga tumaze ekiseera kinene nnyo nga twogera ku buvunaanyizibwa bw'omusajja mu bufumbo awamu n'amaka. Olwaleero twagala twogere ku buvunaanyizibwa bw'omukazi mu maka. Kye njagala nkutegeeze nti buli muntu yenna bw'akola ekitundu kye mu bufumbo, teriyo maka gayinza kulema, teriyo maka gatayinza kuwangaala nga buli muntu akola ekitundu kye n'obwesigwa. Ebimu ku bigambo bye njagala nkusomere wano bikulu ate nno bya muwendo nnyo nnyini ddala, era nja kusaba twewombeke tusabe n'oluvannyuma tubiyige. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu, okkiriza okwogera naffe n'olwaleero. Eddoboozi lyo kaliwulirwe gye tuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Bw'obikkula Bayibuli yo n'obikkula mu bbaluwa musonyiwe kubona n'obikkula mu bbaluwa eya Peetero ekisooka n'ogendera ddala era tambula wamu nange bw'otunuulira olunyiriri essuula Peetero ekisooka essula 2:9 olabayo ebigambo bino. Naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo. Naye mmwe muli ggwanga ddonde, kika kitukuvu, bantu banvuma, bakabona ba kabaka, mwayitibwa okuva mu kizikiza ne mutuuka mu kutangaala kwa Katonda okw'ekitalo. Ebimu ku bye njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti amaka gagwanidde okuva mu kizikiza gagende mu kutangaala okw'ekitalo. Olwo lugendo oluwanvu Katonda gy'ayagala okugajja, gabeere maka ga kyakulabirako, gabeere maka buli omu ge yeegomba, gabeere maka buli omu g'asanyukiramu era ge yeesunga. Ekimu ku kinneewuunyisa kiri kimu, kwe kubeera n'amaka gakutte enzikiza. Lwaki kinneewuunyisa? Kinneewuunyisa kubanga tulina omukisa ogw'okukafuula ekitangaala. Simanyi oba amaka ago gaakira abalala ne basinzira ku go ne beegomba nabo batandike obufumbo.
ne basinziira mugo ne beegomba nabo basanyukire amaka. Simanyi oba amaka ago gabasika. Simanyi oba gabaleeta muli okuyaayana n'okuwulira obuvunaanyizibwa okubaako ne kye bakola. Naye ekintu kiri kimu kyokka kye njagala okutegeeza ate nga kikulu nti awali Katonda omulamu amaka gasobola okuva mu kizikiza ne gayingira mu kutangaala okw'ekitalo. Twayawulibwa Katonda olw'okuzimba amaka ag'ekika bwe kityo. Enva nsaba nti Mukama atusaasire atuwa amaanyi tuzimbe amaka aganaaweesa erinnya ly'ekitiibwa era aganaagulumisa erinnya lye. Naye bwe tuba tunaagazimba buli muntu yenna ateekwa okusitula obuvunaanyizibwa bwe. Bw'otakola buvunaanyizibwa bwo kabeera kabonero akalaga awatali kubuusabuusa nti amaka galemye. Buli muntu lw'akola omulimu gwe n'obuvunaanyizibwa bwe kimuleetera okufuuka ow'omuwendo eri omulala. Mukazi we ayagala okulaba omuwendo gwo, n'omusajja ayagala okulaba omuwendo gwo. Kibi nnyo okubeera mu bulamu bwa mukyala wo era kyabulabe nnyo okubeera mu bulamu bwa bbaawo naye nga tolinaamu mugaso era nga tolina muwendo. Abamu tebakifaako kubanga balowooza nti ebintu biteekwa kutambula bwe bityo. Tebalabawo nsonga yonna lwaki bafuba okubeera ab'omuwendo eri bannaabwe mu bufumbo. Naye njagala nkutegeeze kya mugaso nnyo ku lw'amaka amasanyufu. Tewaliwo nsonga yonna lwaki obeera n'amaka ng'oli munakuwavu. Tewaliwo nsonga yonna lwaki osigala ng'okulumbadde ng'oli mugumu nnyo n'obeera n'amaka agatagenda kukusanyusa. Obugumu bwo n'okwewaayo n'okukalambira n'okukaayana n'okugaana, njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, tewaliwo nsonga yonna lwaki otuuka ku sseeryo. Katonda omulamu olwewo amazima eyakuyita, njagala nkutegeeze nti ayagala amaka ago gasengule okuva mu kizikiza gatuuke mu kutangaala okw'ekitalo. Omusajja nayogera ku buvunaanyizibwa bw'ateekwa okukola. Era ne ŋŋamba nti bw'atuukiriza obuvunaanyizibwa obw'emirundi 5 omuggwa emirimu emirala emingi what tuyita roles ono kiyita responsibilities. Obuvunaanyizibwa buno muggwamu emirimu emirala mingi naye twalaba nti eg'5 singa omusajja abeera ng'agikoze ajja kuba ng'akoze ekitundu ky'ateekwa okuzannya mu maka awamu n'obufumbo. Naye rero twagala twogere ku mukazi kubanga naye alina okuyitibwa okw'enjawulo Katonda kwe yamuyita. Ng'okuyitibwa okw'enjawulo Katonda kwe yamuyita kukulu nnyo era nga buli mukyala yenna ali eyo yandibadde alwana bwezizingirire yeegombe okuyingira mu kuyitibwa okufaananako bwe kutyo. Byawandiikibwa byogera ku basajja basabenga era byategeeza nti abasajja be bakabona b'amaka gaabwe. Ffe tukkiriza ku TV eno awamu ne mu puroguraamu eno titiriyo kintu kyonna ekiyinza okulaba omukisa okuggyako nga kikulembeddwamu Katonda. Era ffe tukkiriza bwe kibanga amaka ganaabeera masanyufu Katonda n'ekigambo kye biteekwa okubeera entabiro ey'obufumbo obwo. Bwe tutyo bwe tukkiriza, bwe tutyo bwe tumanyi era bwe tutyo bwe tusomesa. Olw'ensonga eyo tugamba abakyala bonna abawulira ebigambo bino ekigambo kya Katonda kibagambye ti nabo beeyonjenga mu byambalo ebisaana. Kibagambye babeerenga n'empisa ennungi ezo ezinaatunuulirwa abalala abali ebweru ne beegomba n'okujaguza ne bajaguza. Omusajja ng'akyayitibwa kabona mu maka, kaakati ate omukazi y'ateekwa okubeera ekyokulabirako ekyebyo byonna omusajja by'ayigiriza mu maka. Obuvunaanyizibwa obusooka obw'omukyala mu maka kwe kukakasa nti azimba abeera ekyokulabirako eky'empisa ez'obwakatonda. Nakiddiŋŋana ng'era bwe nakyogera ne luli nti mu kutya Mukama mwe mutandikira amagezi, mu kutya Mukama mwe mutandikira okutegeera. Amaka gonna agataliimu kirungo ekyo nga tekinywedde mu bulamu bwabwe. Kyogera bwogezi ku maka galimu bannaddiini. Ffe tuli baddiini gundi, ffe tuli baddiini gundi. Olwolooka ombuuza ekibuuzo nti maama nga bali bannaddiini naye nga si malungi. Nze soogera ku bannaddiini. Njogera ku maka agalimu omusajja n'omukazi abategedde Katonda ng'era obulamu bwe butambula nga kigambo kye bwe kisomesa. Awo binnyonnyolako nti amaka bwe gatuuka ku sseeryo gabeera mangu. Amaka bwe gatuuka ku sseeryo tegakaluubirira oyo agakulembera. Omusajja ojja kunyumirwa
ojja kujaguliza mu kubeera nannyini maka agalimu ekirungo ky'okumanya wamu n'okutegeera Katonda. Naye amaka agajjudde obuseegu, ebiyimba ebitazimba, ebigambo ebitali bisengejje, obugwenyufu na buli kikolwa kyonna ekisaana, ng'abagalimu balowooza nti banaabeera abayaayeeyaaye ne bayigiriza abaana obugwenyufu ne bakola buli kintu kyonna kye basanze, mbolwa amaka ganaaba masanyufu kubanga abaana balina eddembe okukola gasiya yenna. Bagenda kusanga obuzibu mu maka gafaananako bwe gatyo. Gagenda bakaluubirira okukulembera, gagenda bakaluubirira okuddukanya, gagenda kubeera mazito nnyo eri obulamu bwabwe, era ng'ekyamazima beetaaga kusabira nnyo. Kikyengezaako okutegeeza mu nsonga eno, amaka ago gwe ng'omukyala, abaana bo obabeeredde ekyokulabirako ekigwanidde. Omusajja ng'afuuka kabona mu maka, ng'era agayigiriza nga bwe gateekwa okuyimirira ku kigambo kya Katonda, asobole okugajja mu kizikiza agaleete mu kutangaala. Omukyala yateekwa okubeera ekyokulabirako ekyo ekisooka. Ekyokulabirako eky'eby'omwoyo eri omukazi kikulu. Kigenda kuyamba nnyo abaana bammwe okukula nga si miswaswangula egiwedde emirimu. Tulina obuwangwa bwaffe n'ekyo bukkiririzaamu. Era nga tulowooza nti abaana bandikulidde mu mpisa eyo nga bwe beetaaga okukula. So si kukuza miswaswangula egitalina makulu, kubanga ekijja kukaluubiriza eggwanga lino n'ensi eno. Mukama kyava ayita abakyala bonna babeere ekyokulabirako ekisinga obulungi eri abaana baabwe. Oli kyakulabirako eky'obwakatonda eri abaana bo. Bw'obanga okyusakyusa abasajja, abaana balina anko ono, ne bayitawo wiiki emu ne bafuna anko omulala, ne bayitawo wiiki emu ne bafuna anko omulala, ate bakula bw'oyingira naye mu kisenge n'ebintu ebirala, abaana bw'olina ky'obasomesezza. Oyinza okulowooza nti bato tebategeera, naye bagenda kukula batuuke ekiseera nga nabo b'amaanyi. Bwe banaatuuka ekiseera ne babeera b'amaanyi, ne babeera nga bakuze, bagenda kutandika ebintu byemu byennyini naye bye wakolanga. Ekyewuunyisa bigenda kukutama ng'oyinza okugamba ti gwe tuwabikolanga ng'obinyumirwa. Okwambala enkunamyo mu baana kitta ekyokulabirako ky'obuzadde. Kati abaana bw'omala okubalaga ebyo, tolowooza nti bwe banaakula banaakubeerera bangu. Nabo bwe banaasinzira ku mitimbagano ne TV nawa ne beegaalagala ne bakola buli ebitasaana, ojja kuswala, tojja kuwulira bulungi. Kikyengezaako okwogera ku nsonga eno nga kyamazima ate nga kituufu nti maama oteekwa okubeera ekyokulabirako ekituufu eri abaana bo. Ekyokulabirako eky'eby'omwoyo. Musajja omukadde wange yagamba nti buli mwana yenna ayina Bayibuli gy'asoma. Bayibuli abaana gye basoma si eno gye babikkula erimu empapula gye tusomamu nga nze gye nsomyemu leero. Bayibuli abaana abasinga obungi gye basoma bagiyita My Mother's Bible. My Mother's Bible ye Bayibuli buli mwana gy'asoma buli lunaku. MMB. Era eyo Bayibuli buli mwana agibikkula empapula zaayo buli lunaku. Ebyo byonna ebisomesebwa ku Katonda biteekwa okulabikira mu bulamu bwa maama. Ebyo byonna ebiyigirizibwa mu Katonda biteekwa okubeera nga bye binnyonnyolera ddala maama w'omwana nga bw'ali. Bamaama abamu mulinga emisambwa mu maaso g'abaana bammwe, mulinga emizimu, muli possessed. Abaana babatunuulira nga muli possessed. Abamu bakambwe balinga nnumba, abalala beedifominga bo bennyini. Oli n'akwata mu kizigo ne yeedifominga, n'omwana n'atunuulira maama we bw'ati, naye ng'amaaso gokka kye kiro kyayinza okutegeera nti akyali maama wange, ng'ebisigadde takyakutegeera, naye wennyini nga bwe weetunuulira by'otunula tebitegeerekeka. Waliyo abakazi abeedifominze, abejje ne mu mbeera ezitali za buvunaanyizibwa, abejje ne mu mbeera ne bafuuka batali ba buvunaanyizibwa. Kyengezaako okugamba ofuuse kyakulabirako ky'amazima eri ennyumba yo. Mu kuyiga okw'olunaku olwaleero tugamba nti abakyala babeere kyakulabirako, kubanga amaka gazimbibwa bakyala be bagafuula ekyo kyonna kye mugalabamu. Bw'otuuka mu maka n'ogatunuulira bw'oti
it is the very definition of omukyala alimu nga bw'ali era nga bw'afaanana era nga bw'alowooza era nga bw'alaba ebintu. Omusajja namwogera naye abeere kabona, kati gwe omukyala njogera naawe obeere kyakulabirako eky'obwakatonda. Obwakamona bw'omusajja tebulina makulu ng'ekyokulabirako ekisooka si yeggwe. Temufubutuka mu nnyumba yammwe n'ogenda n'ovuma banneyiba, n'ofubutuka mu nnyumba yammwe n'ogenda n'oboggolera bw'oboggoledde, n'osinzira ku nnamba 7 gwe muzigo gw'opangisa, n'oweereza ekivumo nnamba 3 n'omuzza sayidi eri. Nze njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, oli mu kizibu kinene, oli mu mutawaana munene, kubanga tobadde kyakulabirako. Abakazi Katonda yabayita bazimbe amaka gaabwe mu mpisa, kubanga eggwanga ery'ebiseera eby'omu maaso likuzibwa bo. Kale bwe tubeera n'abakazi abalinga abaliko diamond, abalinga abalina bye banywa ebitali bya mazima, tebagenda kusobola kuzimba kyakulabirako kituufu eggwanga lino awamu n'obufumbo kye bwetaaga. Mu bubaka bwa leero twegayirira abakazi babeere kyakulabirako, twegayirira nnyabo Katonda akugambye beera kyakulabirako ekituufu. Twegayirira abakyala babeere kyakulabirako eky'amazima, babeere kyakulabirako ensi yonna kye yeegomba, babeere kyakulabirako abaana kye beegomba, babeere kyakulabirako nabo bennyini kye bayayaana okweyisa. Ebyo ebiyigirizibwa mu maka nga bya mazima bifuuka eby'omuwendo nga ggwe maama obiteekesezza mu nkola. Tola nti omusajja alina obba kulemberamu mu kuzimba eby'omwoyo mu maka, naye gwe oteekwa okukulemberamu mu kubiteekesa mu nkola. Bw'otakulemberamu mu kubiteekesa mu nkola, abiyigiriza talina makulu. Bw'otakulemberamu kubiteekesa mu nkola, n'omwana yennyini talina makulu g'agenda kuggyamu ebiyigirizibwa. Obuvunaanyizibwa obusooka obw'omukyala bwebwo mu bufumbo ne mu maka g'alimu kwe kubeera ekyokulabirako. Gwe kipimo ekyenneeyisa n'empisa mu nnyumba eyo. Gwe kipimo kyenneeyisa. Togenda kumala geeyisayisa nga bw'osanze nagalaale. Abakazi abatamanyi kwambala nga bo bennyini n'embuzi bafaanana. Omanye embuzi twazirundako dda eyo eka. Naye salabako mbuzi ng'eyimuse neenoonya engoye. Embuzi efuluma bufulumi. Mulimu n'abakyala bafuluma bute n'agenda. Abaana balaba ki? Mukunamira abaana bammwe be muzaala, ne muswala ne muswaluka, ne musitama ebitalina makulu, nga mukola ebintu eby'obuwemu n'eby'ekivve. Abakazi bagwanidde okweddako, babeere bamaama bagenda okulera eggwanga. Tetulina kye tutya kubagamba kubanga nammwe temutidde kuwemuka. Obuvunaanyizibwa obusooka nga maama mu maka kwe kuteerawo abaana ekyokulabirako kye bagenda okukoppako. Kyakulabirako ki kyolekedde abaana bo? Kyakulabirako ki kyolekedde abantu b'omu nnyumba yo? Gwe kyakulabirako mu buyonjo, gwe kyakulabirako mu kusaba, gwe kyakulabirako mu njogera, gwe kyakulabirako mu nkwata y'ebintu, gwe kyakulabirako mu byonna. Ozimba kyakulabirako ki ky'oteeka eri amaka go? Waliwo abakyala nga bbaawo wamusala, ekyamazima nga yejjusa olunaku lwe yakusisinkana olwasooka, ekyamazima nga yeebuuza ebibuuzo ebitalina na kyakuddamu lwaki gwaliwo, nga wafuuka ekitagasa, wafuuka ekyeneena, tokyali kyakulabirako kituufu kya bufumbo. Buli lwoba nga tokyali kyakulabirako kituufu eky'obwakatonda mu maka, kitegeeza nti amaka go ogasse, kitegeeza nti amaka go ogaziise, kitegeeza nti amaka go ogaawukanyeeko, kitegeeza nti amaka go tegakyalina muwendo gwonna. Nsaba abakazi abawulidde ebigambo bino olwaleero baddeyo bazimbe amaka gaabwe, baleme okubeera abakazi abatafaayo, abakazi abaasuula eri omulimu gwabwe ogwo, abakazi abatalina makulu, abakazi abatagasa, abanywa ebitamiiza si byokka naye ne bagattamu n'enjaga,
ne bakozesa byonna ebirowoozebwa nti biyinza okukozesebwa naye nga byonna babikola lwa nsonga emu. Abakazi bwe batuuka awo, obulamu bwabwe butuuka awo, njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, eggwanga liba ligenda kuzikirira. Kyenva nkujjukiza obuvunaanyizibwa bwo ng'omukyala. Bayibuli kyeva egambye nti weeyonjenga mu byambalo ebisaana. Kyeva egambye nti beera kyakulabirako eri ab'ebweru. Bwe baba n'atunuulira ku bikolwa ebirungi balyoke bamanye nti oyambadde bulungi. Ebikolwa bye tugwanidde, olugoye lwe tugwanidde okwambala. Naddala abakyala bawulira ebigambo bino, mulina olugoye lwammwe lwe mulina okwambala. Olugoye lw'olina okwambala ze mpisa ennungi n'okutya Katonda. Ekyo kikufuula omukazi ow'ensa. Kyekikufuula omukazi alimu amagezi era alina amakulu. Tofuuka mukazi w'amaanyi kubanga omubiri ogukyusizza ne guva mu buddugavu ne gweruka. Bw'oyeruka nga toyambadde kyambalo kya mpisa nnungi toliimu nsa. Tofuuka w'amaanyi kubanga emimwa ogikubyeko langi. Tofuuka w'amaanyi kubanga enjala ozitaddeko ne zisongola bwe ziti ng'olinga agenda okuba fisiti omuntu, olinga agenda mu ssematalo ow'okusatu. Tofuuka w'amaanyi kubanga amagulu go gatambulira bweru n'ebisambi bitambulira bweru, omu nga n'okugwana tebigwana na kubeerayo bweru. Tofuuka w'amaanyi lw'ebyo okwambala enkunamyo n'otambula nga totegeerekeka. Tofuuka w'amaanyi mu ebyo olw'okuba olugoye n'obanga ttimba amize omuntu. Kakati n'olowooza nti bw'onaakyukakyuka n'obeera ku TikTok ne wenyoolanyola n'onyenyanyeenya n'ofuukafuuka ow'akabi. Ebyo si bye bikufuula omukazi. Ebyo bissa wansi kitiibwa kyo. Bissa wansi makulu go. Bikufuulira ddala atalina muwendo. Abantu boolaba bonna bapulesinga likes kubanga weetiiyudde n'okola gasiyasiya yenna n'oyanika byonna by'olina. Likes bagenda ziteekako ne comment baziteekeko. Naye in the back of their mind balaba omusirusiru awedde emirimu. Balaba omuntu ataliimu nsa. Era n'omala obagamba nti muleete omukazi w'obuvunaanyizibwa tebayinza kuleeta ggwe. Era oba oyagala okukakasa nti tebayinza kuleeta, genda weesimbewo nti oyagala kukulembera kyalo oba ggwanga. Tebajja kukuwa kalulu. Nabo bamanyi abategere babeera bafaanana, yadde nga likes bazikuwadde, yadde nga comment bazikuwadde. Kyenva nkowoola abakazi bonna baleme okwemalamu ensa, baleme okuggwamu amagezi n'okutegeera. Bambale ekyambalo ky'empisa ennungi, babeere byakulabirako eri amaka gaabwe n'abaana baabwe. Obuvunaanyizibwa bwe banaabukola banaabazimbye eggwanga erinaasobola okututuusa ku buwanguzi. Nsaba Mukama ayongere okukuwa omukisa ogw'amaanyi era ayongere okukuwanirira bulijjo ng'akuzimbamu empisa ez'okutya Katonda, era bulijjo ng'akuzimbamu empisa ezinaatwala mu maaso amaka go amu n'okugawanguza. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ku lw'ebigambo ebyo. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Tukwebaza kubanga otuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Weebale kubanga oyogedde naffe. Eddoboozi oliwuliddwa era tusaba yongere Mukama okunywerera mu bulamu bwaffe. Bulijjo otuwanguze ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Kujjukiza YouTube channel yange ya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel. Ebigambo bino bituyize n'ebirala bingi bye twayigako edda. Episodes ezisukka 7. Osobola okugenda ku channel ya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel n'olaba ebigambo ebyo ne byongera okuzimba wamu n'okuwa amaanyi. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Beera bulungi.